Maama Nabagereka weebale kulabirira kitaffe ebbanga lino lyonna. Maama tweyanziza, tweyanzeege. Maama mukubire mu ngalo zivuge. Abalangira n'abambejja abali mu weema eyo nabo mbakubire engalo, babeera nnyo Ssaabasajja ne bamukuuma nga musanyufu. Mubakubire engalo zivuge. Babanjulidde n'alinnya Sarah Kagere, babanjulidde mwamulabye n'alinnya Sarah Kagere waali, n'alinnya yimirira abaganda bano bakulabe bakutegeere bulungi babukubire ne ku ngalo. Omulangira Daudi Kintu Wassajja waali, Omulangira Crispin Junju Kiweewa waali, Omumbejja Joan Nassolo waali, n'alinnya Victoria Nkinzi waali, Omumbejja Sarah Katrina Sangalyambogo waali, n'alinnya Beatrice Namika waali. Saabalangira tusanyuse nnyo okulaba ko mukubire nnyo engalo za Saabalangira bannaaye. Mukubire abalangira n'abambejja engalo tuziddemu. Bakulu bange Mbwakatikkiro Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere, Daniel Muliika ne John Baptist Walusimbi, Omulamuzi Esther Kisaache wa kkooti ensukkulumu, oyo nno alina n'emirimu egy'ennono kubanga yeddira kibe be bagabula Ssaabasajja Kabaka. Omukubiriza olukiiko lwa Buganda n'omumyuka we Sebo ali mu kifo kya Supreme Mufti Sheikh Muhammadu Kibaate tukwaniriza nnyo. Sebo akuuma essaza ekkulu erya Kampala Omwepiskopi Paulo Ssemwogerere tukwaniriza nnyo. Sebo omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kityoluwalira tukwaniriza nnyo. Akiikiridde abalokole Bishop Joshua Luwere tukwaniriza nnyo. Sebo Ssaabasumba Yona Lwanga, Ssaabasumba wa Ekereziya y'Abasodox tukwaniriza nnyo. Twaniriza abamyuka ba Katikkiro bombiriri Oweekitiibwa Kaawaase n'Oweekitiibwa Waggwa. Twaniriza abataka abakulu ab'obusolya bajjajja tumbakubire nnyo mu ngalo bannaaye. Nga omukubiriza w'olukiiko lw'abataka y'abakulembedde omutaka Namwama Augustine Mutumba n'abalala bonna awo weebali. Bajjajja tusanyuse nnyo okubalabako. Baminisita okuva mu gavumenti, Vice President namwaniriza, Ssaabasajja neetonze. Mukadde wange ate tufudde wamu naye engeri gye twasomoka Lwera nibadde tujja kwogera byaffe byebuddu. Twaniriza omumyuka wa President bannaaye. Sebo nsonyiwa nnyo, tusanyuse nnyo okukulaba. Mumwongere engalo kuba yeddira Nambogo era yampa omukyalo oli aniranye era enkoko zonna zempa Vice President ze zimunyiriza okutuuka awo. Baminisita okuva mu gavumenti eya wakati ndengedde Oweekitiibwa John Chrysostom Muyingo, Sebo tusanyuse okulaba. Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka, abamyuka ba Katikkiro abaawummula, baminisita ba Ssaabasajja abaawummula mubalamusizaako wano balamusiza ku Ssaabasajja
ab'amasaza ababaka ba parliament ndaba akulembera akabondo ka Buganda Johnson Muyanja Ssenyonga yakyaliko naye n'abalala bonna abagole nabo weebali ababaka b'olukiiko lwa Buganda bassentebe ba boodi Ssenkulu wa Uganda Communications Commission omukyala Irene Kagwa Ssewankambo naye waali bannaaye gundi emitimbagano gyonna baagizaako dda abakungu b'ebitongole ebyenjawulo abakulembeze b'abavubuka bassentebe ba district nengeddeko ssentebe w'Ekayunga omugole Fefe Kasserubogo oyo mugole Reverend Bakaluba naye mugole ndowooza be bagole bennengedde abalala sibalabye naye nabo ndowooza weebali abagole bassentebe mujje mulamuse ku Ssaabasajja Kabaka bassentebe ba district muveeyo ssebo naawe vaayo uliko abagole bonna abaakali obukulu waliwo n'owe Butambala ono Rashida Nambowa abakulu okuva mu UNAIDS abavujjirizi aba Airtel DFCU Meya w'Erubaga n'omwami Mukama wange Ssaabasajja twafubye okulaba nga emitendera gyonna gikiikirirwa nalengeddeko wano omusajja wo Paulo Wamalamba baali naye gwe tuyita Mbaaba waali awo ali ne omukungu Hope Mukasa bonna abo nabo balina be bakiikiridde Ssaabasajja abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka bassebo ne bannyabo nga tukuŋŋaanye wano olwaleero tulina essanyu lya nsusso olwa Ssaabasajja Kabaka waffe okuweza emyaka 66 twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Kabaka waffe era tumulaajanira ayongere okumukuuma ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ku lw'abantu ba Buganda ku lwange n'ab'omu maka gange nkulisa omutanda olw'okutuuka ku mazaalibwa ge yogayoga beene okuva mu kujaguza amazaalibwa ga beene ag'omwaka oguwedde n'okutuukira ddala kati ku g'emyaka 66 tusoomoozeddwamu obulwadde bwa ssennyiga korona era nakati tetujaguzza nga bwe kyandibadde mu mbeera yaffe eya bulijjo naye kya mukisa munene nti mu bbanga eryo omutanda atukumyekumye era ffenna tuno tuli wano tumujagulizaako nga bwe muwulidde ssentebe w'enteekateeka ow'ekitiibwa Prosperous Nankindu bwe tuba tujaguza amazaalibwa tusoosowaza ebyobulamu ng'okwo kwe kusiima kwa Ssemunywa okuva omwaka oguwedde essira liri ku kulwanyisa endwadde ya mukenenya twalwanyisaako obulwadde obw'okutonnya fistula ne tulwanyisa obulwadde obwa nnalubiri sickle cell ate kati tuli ku bwa mukenenya kyokka olw'okubalukawo kw'ekirwadde ekya COVID-19 Kabaka yasiima n'ekirwadde kino tukikolere kaweefube tukirwanyise kubanga nakyo kya bulabe nnyo eri abantu be nebaza abantu ba Kabaka yonna gye muli olw'okuwagira kaweefube okulwanyisa mukenenya ne COVID-19 mu ngeri y'obumalirivu omwaka ogwayita twateekateeka emisinde gy'amazaalibwa mu bunabyalo mu nkola empya abantu nga baddukira eyo gye babeera era abaasobola okujja mu lubiri omutanda yabawuubira abantu baayaayaanira enteekateeka eno era emijoozi gyonna gyagulibwa ne giggwaawo emijoozi emitwalo 6 gyagulibwa ne giggwaawo
ensimbi ezaavaamu zikozesebwa mu kaweefube okulwanyisa Mukenenya. N'omwaka guno tukyatambulira ku mulamwa ogw'okulwanyisa Mukenenya, naddala ng'abavubuka be basaale mu kaweefube ono nga bwe mubawulidde nga boogera mu maaso ga nnyinimu. Era nga bwe mumanyi okuviira ddala mu 2014 amazaalibwa ga Kabaka gakulemberwa emisinde mu bunabyalo. N'omwaka guno twali tuteeseteese okudduka ng'amazaalibwa tegannatuuka, naye olw'okusoomoozebwa okwava ku kirwadde kino ekya COVID-19 kampuni etukolera emijoozi teyasobodde kugimaliriza mu budde, era emisinde twagyongeddeyo mu maaso. Bwe ginaaba emijoozi gituuse tujja kubategeeza, era tujja kusaba beene asimbule abaddusi. Amazaalibwa ga Kabaka libassanyu jjereere, ne leero musanyuke yonna gye muli. Kyokka mu kusanyuka temwerabira kwetangira Mukenenya. Mwekebeze, abatalina Mukenenya mwekuume. Abalina Mukenenya mugende mu basawo babawe eddagala. Mu mwaka gwa 2017 ekibiina ekiyitibwa UNAIDS nga kye kiwayi ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekirwanyisa Mukenenya kyasaba Omutanda asiime okubeera emmunyenye mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Ssaabasajja n'asiima. Gyali emyaka 3. Mu mwaka oguwedde mu 2020 ekibiina kye kimu ekya UNAIDS wano bakiikiriddwa omukyala Sarah Nakku waali wano n'Omutanda amulamusizzaako. Kyaddamu ne kisaba Ssaabasajja Kabaka atwale mu maaso obuvunaanyizibwa obwo okutuuka 2023. Ssaabasajja n'asiima okutambuza omumuli ogwo. Ssaabasajja ayagala 2023 omwaka ogw'2023 we gunaatuukira nga siriimu agobeddwa mu Uganda ne mu nsi zino ez'ebuvanjuba bwa Afrika. Kabaka bw'akulembera olutabaalo awangula kuba ye muzza ngoma. Awo nno muwere mukube engalo nga muweetegese okulaba nti Omutanda ng'atukulembedde tugoba siriimu mu ggwanga lyaffe. Ayi beene tweyanzizza okukkiriza okwetikka obuvunaanyizibwa obwo. Kyokka obulwadde bwa ssenyiga korona nabwo bukyaliwo era bwa bulabe. Ekirungi nti eddagala eribugema lyatuusiddwa ne wano, era mbakubiriza Ssaabasajja Kabaka ng'atudde wano ku Namulondo, mbakubiriza mugende babageme. Kankiddemu ndoza temuwulidde. Ssaabasajja Kabaka ng'atudde ku Namulondo, mbakubiriza mugende babageme. Eddagala teririna bulabe, era nange baamaze okungema olunaku lwajjo mundaba ndi wano. Temwandabye nga bangema. Era nja kuddayo oluvannyuma lwa ssabbiiti 8 bankuba akayisa akalala. N'abalala bangi we bali wano we bagemye. Muve ku pokopoko ow'emitimbagano. Kaakati eddagala bwe linaggwaayo Abanaafrika nga muga mutuyambe naffe batugeme, kale mukube engalo nga mukkiriza okubagema. Ate naddala mu abakulembeze kuba abantu balina kulabira ku mmwe. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, olunaku lwajjo bwe bankubya akayiso ne ŋŋamba abantu bo abatidde nti abazungu baagala kututta kutumalawo. Lwaki tibatutta nga bakozesa eddagala erisenya amannyo? Waliwo eritakolebwa beeru? Kampuni zonna ze mulaba ezo Colgate, Close Up, zonna za beeru. Tumukozesa ekiro nga tugenda okwebaka, tumukozesa nga tuzuukuse. Era banaalinda ssenyiga korona balyoke batutte. Wano abantu bayitirivu baakedde kumira Panado. Panado oyo abamukola ba kampuni za beeru tewaliyo n'emu eyaffe bweti. Abaakoze eddagala liri be bakola ne Panado banaalinda ssenyiga korona. Lwaki tebabattira mu Panado? Awo nno tubeerenga ab'omulembe omutebi, tukole ebijja mu mulembe omutebi. Neebaza nnyo Ekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma
eyakulembeddemu enteekateeka zino. Nnyabo weebale nnyo, weebalire ddala. Omulimu tugubadde mwangu naye era teyawera kuweereza Kabaka lwakuba nti waaliyo ebyangu, yawera olw'obumalirivu Kabaka bwe yamulengeramu. Nnyabo weebale nnyo, weebalire ddala. Neebaza Oweekitiibwa Hajji Hamisi Kakomo era abadde kalabalaba wano, omumyuka we Ssebo weebale okuva e Butambala. E Butambala teva muto, n'okola omulimu n'ogutuukiriza ate n'olukiiko lwonna lwe batwanjulidde. Neebaza nnyo Sheikh Muhammad Kibaate omumyuka wa Supreme Mufti atukulembeddemu essaala mu kusabira Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka ku mukolo guno. Olwaleero baganda baffe Abayisiraamu batandise omwezi omutukuvu ogwa Ramadan ogw'ekisiibo. Nga musiiba tubakubiriza okusabira baffe Ssaabasajja Kabaka. Tubakubiriza okusabira Obuganda ne Uganda okutwalira awamu ebukalemu emirembe, era tubaagaliza ekisiibo kino kye mutandise kiveemu ebibala nkumu. Neebaza abakulembeze b'abavubuka abakulembera Omwami Baker Ssejjengo olw'okwenyigira mu nteekateeka ez'emikolo gyonna. Abavubuka muyimirire muddemu muwere. Abavubuka muyimirire kubanga omulembe Kabaka yasinzira wano mu 2022 n'agubawa. Otyo mwebale nnyo. Neebaza nnyo abo bonna abalina bye bakoze okutusobozesa okuteekateeka omukolo guno. We appreciate the team from Airtel, our partners, because we've been with you for quite a number of years. Our partnership, in our view, bears fruit, and we are determined to keep moving forward with you. Thank you very much, Mr. Manoj Murali, the CEO, and members of your team. Mwakubireko mu ngalo. Neebaza nnyo Omukungu Mathias Katamba owa DFCU. Omukungu Mathias Katamba ye ssentebe w'olukiiko olukulira CBS neera yakulira DFCU. Bannamikago baffe weebale nnyo ssebo ne ttiimu yo olw'okutambula naffe. Neebaza aba UNAIDS Sarah Nakwali, mwebaza nnyo ne ttiimu ye. Neebaza omukyala Dorothy Kisaka, oyo nno ye ssenkulu wa Kampala Capital City Authority. Tukolagana bulungi nnyo, tusangaire ino. Omukyalo oyo nasoma naye amateeka nga tugwisa bwenyi nga nkandaggo, naye kaakati yakulira Kampala Capital City Authority, era tutambuza naye bulungi emirimu n'emirala mirungi tujja kutambula naye giggwe bulungi. Nyabo tusanyuse nnyo okulabako. Neebaza eggwanika lya Buganda omuwanika w'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa olw'enteekateeka zonna. Bwe tuba tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, oluusi Ssaabasajja Kabaka abaako abantu be abasajja n'abakazi baasiima olw'engeri ezitali zimu, olw'obuweereza bwabwe, olw'obujjumbize, olw'okuba ekyokulabirako, olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Ne ku myaka gino 66 Omutanda aliko abantu be 5 be yasiimye okuwa ejjinja ery'omuwendo. Nsaba gwe ŋŋenda okwogerako ajje ayimirire wano mu maaso g'Omutanda, buli gwe njogerako ng'ajja wano. Kansooke n'Oweekitiibwa Tofiri Kivumbi mala okweza. Oweekitiibwa Tofiri Kivumbi mala okweza yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 18 Mutunda ye Ssebutemba 1928. Mu mwaka guno agenda kuweza emyaka 93. Yazaalibwa mu maka g'omwami Yowaana Kizza Kivumbi n'omukyala Zerida Namatovu Eŋŋondati mu ggombolola ya Ssaabawaali Bukoto mu Buddu.
yasomera mu Kyamaganda Primary School gye yava ne yeegatta ku Kisubi Technical Institute mu 1945. Emisomo yagimaliriza mu 1948 ng'akuguse mu by'obubazzi n'obuzimbi. Oweekitiibwa Male Okweza amaze ebbanga ddene ng'aweereza Beene n'Obuganda, nga yasooka okulondebwa ng'omukiise mu lukiiko lwa Buganda, ate mu mwaka 1998 n'alondebwa ku Bwakaggo omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Kyaddondo. Mu buweereza bwe nga Kaggo yakola kinene nnyo okunyweza obukulembeze bw'abaami ba Kabaka. Newankubadde ng'Oweekitiibwa Tofiri Male Okweza yawummula, akyeyambisibwa mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu okulondoola enkola y'emirimu mu masaza ne mu magombolola. Awe ekyokulabirako ekirungi mu bantu abaaweerezaako Ssaabasajja Kabaka, ate nga ne mu bulamu bwe bwonna abadde era akyali musuubuzi omututumufu ate nga mwesimbu. We twogerera yalondebwa omutukuvu Paapa okubeera omusirikale we mu Uganda. Oweekitiibwa Tofiri Male Okweza Ssaabasajja Kabaka asiimye okumukwasa ejjinja ery'omuwendo. Ssaabasajja bw'ayimiridde naffe ffenna twandiyimiridde. Ssaabasajja Kabaka akwasiza Oweekitiibwa Tofiri Male Okweza ejjinja ery'omuwendo. Tumukubireko mu ngalo nga tumusanyukirako. Tumukubireko mu ngalo omuzzukulu wa Kisolo. Yawerekeddwako abantu be ne maama yennyini nga waali. Tubongere engalo bannange. Maama y'oyo akutte omuggo